Bannange ekkanisa eri Makerere, erimu amawanga ga buli ngeri, erimu abazungu aba buli kika, gattako abayindi aba buli ngeri. Nze naliŋŋaanya okuva gye nsoma, naye mweno ekkanisa nja kuyingira. Mulimu amawanga ga buli kika, Yesu akuyita agendayo olabe. Mikwano gyaffe abali ku SHILOH TV, ssanyu lingi nate okubeebaza okubanga mulese amativi mangi agali mu Uganda ge mwandiyagadde okubeerako, naye ne mugaa nti olwaleero ku Sande essaawa 3 ez'akawungeezi muteekeko SHILOH TV, ate nga si eno programu gye mutandikiddeko wabula mwatandise dda. Mukulika eyo okutendereza Mukama buli kkanisa yonna gye muvudde. Abasumba mwebale okubulira ekigambo kya Katonda. Amannya Sande Yusufu Mukasa Lubwama, abatuusaako programu y'ebyafaayo gye twatuuma erinnya by'obadde tomanyi MUGUDDE since 1960s. Byobadde tomanyi MUGUDDE program y'ebyafaayo nga ebaleetera abamanyi abo abayinza okubuuzibwa ebibuuzo n'okubiddamu biki ebyaliwo nga ekkanisa ya Makerere Full Gospel Church etandika mu Uganda mu myaka gye6, biki ebibaddewo myaka gye7, biki ebibaddewo myaka gye8, 9 n'okutuukira ddala mu myaka gino eg'2000. Tulondayo abo abantu abeekusifu abamanyi ebyafaayo by'entandikwa y'ekkanisa e Makerere, abaali mu balirwana baffe n'abantu gye baatuuma erinnya lya GUGUDDE nga basinziira ku luyimba olwo GUGUDDE. Pulogulaamu eno ebanjulirwa nze Sande Yusufu Mukasa Lubwama wamu n'okugiteekateeka, era n'ennyambibwako baganda bange abali mabega wa kamera, Robert Mayanja, era ne muganda wange omusunsuzi w'ebifaananyi Enoch Bamulanzeeki. Programu ebagemulirwa Makerere, okugemulwa kwe kuwaayo to donate, to sponsor, sponsored by Makerere Full Gospel Church. Nga sinaba mbanjulira mugenyi, tukomewo n'oluvannyuma mbanjulire omugenyi waffe omulungi ennyo ow'akawungeezi kaleero.
n'omugenyi waffe simulala abasinga obungi mu byafaayo bya Makerere Full Gospel Church myaka gy'ensanvu gyonna mumumanyi bulungi ye pastor ate DR.GRACE Kityo omubulizi w'enjiri ate era administrator mu makanisa mu mulimu gy'ekkanisa lyaffe era nga bw'anaatunyonnyola mu bwikiriza ono era nanzikiriza nyingire mu ofiisi ennene eno gye mulaba so Dr. Kityo webale nnyo okutwaniriza TV SHILOH TV neyanza sebo neyanzeeke amina sebo amakwenya omukisa tuzze otubuulire ku byafaayo byo ebitonotono naye ebyo bijja kuba bitonotono your personal profile but the main will be concerning about Makerere Full Gospel Church, the way how GUGUDDE began. Engeri GUGUDDE yatandikamu n'ebyomanyi biki byomanyi ebitonotono naye okusooka nyinza okuba nga nkwanjudde nga pastor nga Dr. Grace Kityo naye nga toyina engeri gyoyagala gwe okweyanjulamu bakutegekedde amaaso mikwanirwa. Okusooka byonna njala okwebaza programu eno ne TV yaffe enenganzi SHILOH TV ya GUGUDDE. GUGUDDE ye station yendaba buli lunaku ne mukyala wange n'abantu bange n'ekkanisa kuba tulowooza nti eriko kyegattako, it adds value to our lives ng'ekkanisa n'abantu. Kakati mpiti w'amannya amannya gange gennyini nze Grace Kityo naye n'amala bage wampitanga DR ye David Lubwama Kityo. Ndi musajja Muganda, ndi musajja wa butiko njala nnyo Mukama waffe Yesu Kristo. Amen. Kakati ndiko n'ebyabyunyanju njala bitegereke bulungi nti nkolera Makerere University. Yes. Pastor ate ndi doctor. Yes. Ndi pastor kubanga nsumba endiga za Katonda. Ndiko ekisibo ky'ensumba tulina service ssatu mu kanisa y'ensumba bayita Faith Christian Center Church. Naye ate ndi doctor nateera kubanga Mukama yampa ekisakye nampayo degrees 4 za university. Degrees 4 Makerere University? Makerere n'awalala degrees 4. So ndi doctor ow'ebitabo mbadde nga mati kuba n'ekisujjasujja kibadde kinnyingiddemu oluva wano okubeera kaiso weewaawo abo bonna ba students baffe ba doctors abali medical ya part of Makerere University ffe tubasomesa ebintu byonna essebo byebindeko ebitonotono essebo. Kakati DR David Lubwama Grace Kityo pastor Dr. Makerere University twagala otubuulireko ebitonotono ku buzaale bwo okusingira ddala maama ne taata. Bebaani? Nazaalibwa kibandise mu Luzungu from a very humble beginning. Nazaalibwa mu kaala akatono akamanyiddwa nga Kasozi mu Buziba ewala mu Kyaggwe. Ewaffe gye twazaalibwa abaana 12 naye tewali mwana yenna yasukka kibiina kya 6. Abantu bonna be nazaalibwa nabo abasinga baafa.
tusigadde abaana 3 bokka nze n'abaana babiri naye tewali n'omu yenna yasooka kibiina kya mukaaga. Kitanga nzaala kennyini bamuyitanga George Lutwama Nalumoso Ssaalongo. George Lutwama Nalumoso Ssaalongo. Lutwama linnya baddira ki? Bali bulambuzi yadde ffe twali wamba ffe ab'obutiko. Yes. Wali wa butiko? Ndi wa neddira butiko. Yeah. Era kika kyanjagala nnyo yadde nga waliwo n'ekisingako obunene ekika ekya Yesu ekya Yesu Kristo. Kaakati nno maama nzaala bamuyita Kityo'S Nalongo Nakatemwa kyayeddira nkerebwe yanzaala oyo. Yes. So twazaalibweyo wala mu bantu be batyo naye Mukama n'ekisa kingi nnyo kankuleko Evangelist Sande. Yes. Nti yanzija mu kinnya ng'aliko papa zaala kubanga akola ku lwanyi n'olw'abantu be olw'ekigenero ekyo. Yanzijayo otuuka kati wendi wairo Makerere University naala wonna mu nsi yonna. Oyogedde bulungi ndi musanyufu nnyo. Abantu omanyi okumanya obulungi bakumanya nga n'amanya go ate ne bakumanya n'obuzaale bwo oba abazadde bo abakuzaala. Ozaalibwa Kyaggwe. Mu bwimpi otuyitiremu katono engeri Mukama gyakusiza mu misomo gyo watandikirawo okusoma ssomero ki lyojjukira basomesa ki bojjukira biki bye wayiga n'okutuukira ddala ku digiri ebiseera wabijjangawa kubanga nze okusooka okulaba okubeera mu okukkiriza ate n'obeera omusumba ebiseera obijjawa ebikufuula dokita Makerere University. Kaakati nazaalibwa wala mu Kyaggwe n'ensomereyo okumala ebbanga ddene naye nali mulekwa bawe nafuna obulokozi bwange empereere wano ku Gayaza Road empereerwawo. Kati bwe mbeera empereerwawo n'ensoma Kawempe Kirokole n'envaawo n'eŋŋenda Norman Golino Primary School. Mu kiseera ekyo byali ssomero ddungi nnyo kubanga twafunangayo grade B zaalinga grade A grade 1 yokka. Nempita bulungi nnyo n'eŋŋenda Kololo Senior Secondary School. Ekoola eyo Mukama yampeerayo nnyo omukisa abampuliza n'abaana balwaleero. Balasobola okusoma n'abantu bangi nnyo ab'amannya. Era muganda waffe Bishop Lwalira Kityo. Lwalira Kityo. Nasomanga naye nali mu senior 2 ye ng'ali mu senior 1. Ate tuli mu kusyaninioni y'emu yennyini kati ye nze nali sekutale ye nga memba era nga mukwano gwange nnyo. Nensoma n'abantu nga Margaret Ziwa abalaba ministers abalaba ani ekolo lyali ssomero ddungi nnyo. Aba ministers tuweeyo bayinza obutatwala bulungi nnyo Mukasa. Naye kaakati nasoma nabo abalaba professors tuli nabo wano e Makerere omu bamuyita Professor David Yawe kati yakulira public health n'akulira East African School of Library. Yes. Wasomangana n'abalala bangi nnyo nasanga okusoma kwo okulungi ennyo. Kati bwe nva mu kusoma kwo okulungi ennyo nemaliza senior 4. Senior 4 sente zanzigwamu nensooka n'emyaka kubanga tuli program ya byafaayo n'emyaka kubanga tosobola kwogera ku emyaka eyo byafaayo 73. Yes. Maliza 77 yawo. Okay. Maliza senior 4. Kati maliza senior 4 eyo nentuulamu nembeerawo nga sikola ki nga sisoma. Naye mu kiseera ekyo kanzireko emabega ate era bwe nali nkyabeera emperere oba kinajja luvannyuma bwe nalikokera kansooke ngende bugenzi kale kubanga tuli ku life before Christ. Okay. Ne social life yonna egitwalira omwo. Okay. Yes. Kakati bwe mmala okusoma okwo nentuulamu temala okutuulamu obwegala bya kusoma byokka bijja kuzingiramu after you get saved. Yeah. Kakati awo nengenda mu Makerere Philosopher Church nenkola diploma Uganda Diploma in Business Studies in Nakawa Uganda College of Commerce kati iri part of Makerere University. Yes. Kati bwe ngimalira nentuulamuko nene nnyingira okusooka
najja Makerere okukolayo nga ndi very junior staff. Tulina levels abakozi bangeri 4 e Makerere. Tulina aba group employees, tulina aba junior staff, tulina aba intermediate staff, tulina n'abaddako tuba ne ba senior staff. Kati nali ku level esooka ennyo wansi. Kati ndi ku level esingayo obunene e Makerere University yonna. Wano Makerere University. Makerere wano wenjogerera. Very senior staff lwaleero. Niye kyajja ngeyo senior staff okingira muki naye twagala okibuuza. Eyo nene nnyo. Mbadde ndowooza kansooke mmale okusoma. Ndyoka ate njiddeko. Ogiddeko kaddeko. Ojagiddako ndowooza kubanga eyo after. Oba oliawo. After bulokozi. Yes. Kati ne mmalaawo. Kati one time nga nyingidde Makerere, mukyala wange n'aŋŋamba, why don't we go back to school? My darling. Bwakuyita. Tuli bazunguzungu ngayisa. Why don't you go back to school? Kati nevaamu. Twali tukuze emyaka nga giyise mingi nnyo ne tukola kye bayita mature education. Tusomye nga tuli bakulu. Ne tujja abakolaga mature education mu biseera eyo Makerere University. Abasinga baagwanga. Ne batugamba mujja kugwa. Kubanga abantu bakolanga omulundi gumu 3 ne bagwa. Tuyingira ne mukyala wange okula mature education. Twakola ebibuuzo ne tuyita butereevu straight. Ne batusimba degree courses in Makerere University. With staff. Ye n'asoma course ya degree, nange nsoma course ya degree. Mu course ya degree Mukama yange omukisa muyitirivu nnyo. Kubanga ali very famous and highly popular. Batuukawo n'okunsimbawo kuba guild president. Nene mbagamba nze ndi musajja mukulu sala kuleka. Ekyokubeera highly popular okipimira ku mu ngeri bweti. Bwe nalinga mu class, nafuuka class leader. Nenvaawo ne bapromotinga ne mba course leader. Bategeeza course yonna nonna gw'ozitwala gw'oli intermediate between the professors and all the students. My faculty. Kanenvaawo ne nvuuka overall mu bayizi bonna bonna e Makerere University. Era Kityo-GRACE lwe mbanga njogedde. Mukama yampadde olulimi lulungi nnyo. I was a humble boy. Abantu nga mbassamu ekitiibwa nga ndi very popular in Makerere. Besides also nali staff in Makerere. Kati erimu nga mbikubanga staff. Kubanga aba professors nabo ba staff bannange batusomesa. Ayina abayizi bannange. Saako n'okuba nti nno ekikulu ennyo nti ndi musumba. Ayo kyampisangawo nnyo. Abantu nga bandabamu obwesigwa, obuntu bulamu n'okuba nti sobola okutaatwekinga ensonga. Nensoma degree esooka. Bwe nsoma degree ey'okubiri esooka nenkola bulungi nnyo. You can't believe it. Omanye kyaliwo, you know what happened? Makerere University took me over. Nengamba Kityo, tujja kusomesa. They paid all the money I needed by the government of Makerere University. So when you recall, ne Makerere what we can predict here. Ne Makerere University in the government. Government apart from the government of Uganda. Oyinza okiyita government eya Makerere University ngaffe. Okay. Kubanga tuli bantu nga mitwalo kumpi 8 n'okusoma. Kati bagamba Kityo tojja kwewerera. Kubanga abantu bonna bewerera. Bonna ne bagamba tujja kusasulira buli kamu konna. Ebasasudde milioni wazalinga 15. Nenkola masters. Nenjita ku masters degree. Nenfuuka across the board. The master of all students in Makerere University. Mulimu aba medical students, mulimu abakola art subjects, mulimu abakola technology, mulimu abakola social sciences, mulimu abakola everything. I was their leader all across for master programs. Makerere University, Kampala. Kampala kibayakola jo. Well, oyinza okiteekako kubanga era tuli mu Kampala. Okay. So Mukama n'agenda nga ndaga ekisa kingi. Nampa omukisa mungi nnyo. Naye munnange
Nemuka tukoye degree yokubiri. Ina agamba nti kankomekweyo. Nengula degree yokusatu, nengula degree yokuna, kati ina degree ya. The rest is now history. Degree ezo zijja mu biseera ki katugambe emyaka emeka? Anti kakati degree ya masters. My area nakola public administration and management. Kati kubanga bwoba oweereddwa nga bakuwa emyaka ebiri boli kusereza government. Kati oba abamu batuuka n'emyaka 5 tagimaze, 7 tagimaze. Naye kubanga obwongo bwali bukyalimu buno, Mukama yanyamba n'engula bulungi record time y'emyaka yonna nga agimaze kirime kigenda terere ate nga nkoze bulungi nnyo okiraba. Kati engula bulungi nnyo. Kati bwe natuuka ku doctorate nenfuna Doctor of Humanities, nenfuna ne Doctor of Divinity. Kati nemba ne degrees 2 doctorates, 1 master degree, 1 bachelor degree, ne diploma once. Okay. Kugamba si kintu omanyi tuli mu manguli y'ekkanisa yaffe ne balaba omuntu nga bamulabanga musumba, bamulabanga mudikoni ali mu kitweta, kati naddayo okusoma nga tebakimanyi. Eyo nabyo nja bituukako. Naye oyinza okumbuuza lwaki naddayo okusoma. Nina points mukaaga lwaki naddayo okusoma. Okusooka naddayo to better up myself. Ekyokubiri nyala okugyayo issue egamba nti abasumba basabiriza nnyo, baavu nnyo. Number 3, mu myaka gyange egy'ensanvu salawo omusumba ebyasomye kufuka ba degree. Kati gamba nti abasumba bonna n'abalokole tebaasomako. Neŋŋamba kuno zikanyine nkoleki nsome. Number 5, abantu batujoganga nnyo bwe baleetanga ebintu byabwe ba professors to reason with us okuva mu Bible. Olowooza nti batusinga, tibajja kulowoozesa nti teri Katonda, teri Mukama Katonda. Nengena neŋŋamba tekansome. What they can reason, I can reason it out. What they can say, I can prove or disprove it. Yes. Ndabe banagamba teri Katonda, because I'm one of them. I'm one of those guys. Sure. Abaso. Kati bagamba bati ati nno kateri Katonda. Ng'atenze nange yasome nnyo ate ndi muno. Ate agubomukiriza. Ndimukkiriza. Ndi mulokole. Ndi highly academic. Nsomesa, I'm a lecturer. Nsomesa abaana, nkola ki? I do my research and everything. Ndi musajja muyigirize nnyo. Era ng'osobola okukola argument academically ne bagiwuliranga from every basis, from every angle. I can reason you out and bring you back to the Bible. Nembuga Bible yeno kyegamba kikituufu era ntuufu. Entambudde ensi 12 nzikiza Yesu ng'omulokozi yaali. Ate gwani agamba nti oli professor. I'm one of you. So ebintu byonna every experience, every angle mbirina. That's why I went to school. Hallelujah. Amen. Erinnya lya Mukama lyebazibwe n'obujulizi obwo. Hallelujah. Praise God. Bulimu ebyafaayo naye ate bulimu essanyu ery'okuyimusa Katonda. Kibwe tulokoka ate atwagala tugende ku levels eza waggulu ng'abaweereza be, tusobola okubeera omusumba ate ng'olinawo n'ekirala kyokola kiwasoma nga kijjuvu. Bannaffe abali ku SHILOH TV katuwummulemu nate n'oluvannyuma tukomewo ne DR.GRACE Kityo atwongereyo mu byobadde tomanyi mugugudde since 1960s. Bannange ekkanisa eri Makerere, erimu amawanga ga buli ngeri, erimu abazungu aba buli kika, gattako abayindi aba buli ngeri. Nze naliŋŋaanya okuva gye nsoma, naye mweno ekkanisa nja kuyingira. Mulimu amawanga ga buli kika,
Yesu akwita gendayo olabe. Sande Yusufu Mukasa Lubwama SHILOH TV program we batusibwako ekanisa yamwe Makerere Full Gospel Church abandi gibakazaako erya GUGUDDE nino omukisa gwa nsusso wano mu Makerere University wengi nga tukyali mu program y'omusumba pastor era doctor Makerere University DR erinnya mwalitegeera ye David Lubwama ninga amanya gumanyi okusinga Grace Kityo kakati ono kwendi naye wano olwaleero wenjagala okubanjulira mu budakiika butono nnyo agenda okwogera ku mukozi akola emirimu gya university akolera Uganda yonna ate nga mukama wa Dr. Grace Kityo omukyala era naye doctor agenda okutubulira ebitonotono byamanyi ku pastor Grace Kityo oba natubulira sayidi eri owa pastor oba eyowa doctor gwe nange teeka wabe ye mukyala muganda okwaliriza mu program eno njagala okweyanjulira ku bantu abo ab'enyikwana bakulaba manyaku nawe kyokola mu university n'oluvannyuma otubulire Dr. Kityo yaani mu maaso go oba mu maaso ga university e Makerere. Nze wambita Christina Kaketo ndi engineer nkolanga director wa Estates and Works in Makerere University era nakajja wano sinalwawo nnyo omulimu gwange mwangu nnyo ogw'okwogera ku Dr. Pastor Kityo nze mwogerako ng'omuntu gwenkola naye nga nakajja wano ye muntu yasookera ddala okunyaliriza wano era okubeera kwange wano bw'okumanyira ekifo nakabeerawo myezi guno gwakusatu yansobozeseza yakulaga ate yandaga gwe mukama we ate nakulaga era nandaga abantu amanyi abantu bangi abandetera nembamanya tutambiza emirimu mpolampola naye ekisinga obukulu department yaffe eno agiwa PR y'amaanyi buli kintu kitagenze bulungi agenda mu staff mail n'ababuulira n'abagamba nti kino kiriwo kiti nebwe kiti tukibikirizeeko kino kiriwo kiti nebwe kiti ate baba bawandiisa abantu bangi nnyo naye addamu ebbaluwa eki nasirika nakkiriza nti yekyekyo mpozi nekyanasanyuka nnyo okusanga omuntu amanyi mukama wano kikulu nnyo okubeera nga mwina mukama nga mukola ate nga mukolaganira wamu ekyo kimpa amaanyi mangi ansabira buli lunaku nange nesabira nomba nsabira benkola nabo nekitundu kisabira naye yansabira buli lunaku ekyo kyo kimanyi era
yamugamba agenda kuddamu okurevivinga workplace fellowship wano ewaffe. Yes. Ekifo weekiri era mangu ddala tugenda kuddamu fellowship together as workers here. Amina. Webali nnyo webalire ddala. Ate naffe twagala abashilo TV twagala tutwala omukisa wano. Naffe tukuyiteko tukyalireko lumu mu kanisa yaffe Makerere Full Gospel Church. Tuba n'enkunga services zisatu esooka etandika ku ssaawa emu ku Sundays neekoma ku ssaawa 3 ey'okubiri ezo zonna ziba za Lungereza z'abadokita bayinginiya. Kaakati neekuba ku ssaawa 3 neekoma ku ssaawa 5. Kaakati netufunayo ekiyitibwa Pentecostal ate mwembeera yokwogera Luganda na Lungereza n'ennimi zaffe ez'ekinnansi ez'awo mu Uganda eba yasamye nnyo era bwe mujja ne Dr. Kityo tulisanyuka. Omusumba waffe ye Pastor Fred Wata akolagana n'abasumba bangi naye nga Makerere Full Gospel Church tukitadde ebyafaayo ebipuroguramu eno byobadde tomanyi MUGUDDE since 1960s nga tuwulira abantu ekkanisa gyevudde weri era negyegenda. Amina. Amannya ge Christina Kakeeto. Inginiya taata ye Kakeeto. Okay. N'omwami ne engineer kati gwe byongerako bitabo kati nefomya Webali n'abakuomukisa. Amina. Bannange ekkanisa eri Makerere erimu amawanga ga buli ngeri, erimu abazungu aba buli kika, gattako abayindi aba buli ngeri. Nze naliŋŋaanya okuva gye nsoma naye mweno ekkanisa nja kuyingira. Mulimu amawanga ga buli kika, Yesu akuyita agendayo olabe. There's no other place I'd rather be. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Falling in love
rather be. There's no other place I'd rather be. There's no other place I'd rather be. Mukama awo mukisa buli muntu awulidde. Mukama abankumbye. Bye.